badi mutayako bibadde byabwerere bibadde bukuusa badi mbajjas badi mu musiganziro kumukyayansi ebibuuzo bingi ansa ntono tusaba kuddibwamu naye lwabwe kibanga kiganage mazima kikoleddwa utalirobya n'obukenuzi awe lukomye simuddamu ne mukwata ku bantu abantu mbaleka buli omu abbe kyere ababbi bebbire kyere gye Musa ne kugaba va ku bantu nkiddamu bwe kibanga bwe kyo kiri nga mazima byonna bituufu ye Musa ne kugaba va ku bantu buli omu abbe nga bwayagala but that's the order of the day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tariki Nkata, Mr. Accountability. Onakule ggulo mu ggwanga Uganda twafunye kibeta toto blackout saba zabadde nakuzomeza badde 5 onakula badde lwa 5 esawa zabadde 3 ndia kiganga 7 ggwanga lyazikidde sanyalaze gabuze ntufuna kibaite ekibululu era mwana wattu ne babena batugamba nti bafunye obuzibuzibu National Grid era bali mukuba nti bakikolako kamaze kaseera dakika zabadde nga 45 ku ssaawa negakomawo mwana wattu mu Uganda nsaba n'obulizeewo nnyo blackout yabadde accidento kabadde kagenderere mawulire genfunawo blackout mulekerawo tubuzaabuza blackout yabadde accidento yabadde ngenderere lwaki ngamba bwento waliwo emmali yabadde kukusibwa mu ggwanga Uganda Uganda kanula amaaso babagambye sanya no more sleep sanya teri kwebaka sanya kyakanula maaso sanya kyakuyisaawo mbeera yonna kati waliwo meeting yatulabekakaawo wakati wa General Kaguta Museveni ne Triple A Anita Among era kiwanuuzibwa nti Triple A yeetona ne yeemenya mwana wattu namajaga liga kuuma amaka gonna agayina mu ggwanga Uganda agamanyikiddwa Bukedeya Ntinda simanya eno Kigo Nakasero gonna amaje ne baga withdrawing ne gavaawo ne waddawo police na enkumi sijute ya bulijjo era byakanyizibwako mu lutuulu olwo Anita Among talina kuba nti agenda ne mu makooti bamuteeka kumulamula abula president amusonyiwe pado neberenga ekyokubiri kyokusatu adizibe motoka ze zonna ezakwatibwa era mwana wattu blackout yeggulu blackout ye mbu motoka zabadde zidizibwa Triple A wachi bajeka msanze tebagala motoka tebagala namawuli muve mukwate bintu bineeno social media ebikwate mulikodinga n'obusimi bwammwe motoka zazeeyo mu kimpukumpu mbu nene glori Mungu nakulo okusatu nomukusajja gwe nasanga mwagizo Triple A nangamba tariki motoka za fizikomawo nanga kugambi gwe kake motoka za fizikomawo sawa yonna kati mingatagatta ebyo msajja byangamba oli namuleke enfune sawa zineno ngatagala ndaba nga bigatta nadoko ne Twitter yompu Daudi Kabanda mwagirabye nga yombaga manedda kikafu okumanda abantu bakwatibwa nga mubulyake mbokenuzi ane basonyibwa abandi bagende eruzira nga nandutu abantu bagende mutega balamule president wange omulungi General Kaguta Museveni nkubuuza mukama wange kubanga nina obunyina I have right to ask you a question nga president wange nga concerned citizen kino kituleka wange eggwanga era obulyake n'obukenuzi bikibanga bituufu ebyogolebwa ti omukyala wamudiddemu emotoka zizzeeyo tagenda mu mateeka kati wano ani nambe mu kushudinga abalyake n'abakenuzi lwaki buli akwatibwa addukira wuwo n'omusonyiwa who is promoting corruption mu ggwanga lineeno lwaki omuntu omutakwatibwako n'afuka ekyokulabirako ntalo zonna ebiseera ebisinga commander in chief awaayoko ku mitwe gy'abajenoozi be tawoni olukuwangula olutalo ogene omwe afuka ekyokulabirako abala basituke balwane talo luggweewo watufunayo saddaaka ezokuba nti zirabibwako ntono olw'obulyake n'obukenuzi lanti oli riyo lanti oli mutuufu byogero obikakasa ne waki buli akwatibwako ate omuterawo eshoda to lean on nandi otwali luzira mabati 3 gokka ge yatwala 3 abala bali bweru
Watiyo masse. Nino tugamba tugenda kulwanisa bulake n'obukenuzi. Amazima ge gali luddawa. Bukibanga bituufu. Ngolo kazazzeeyo. Omukyala asonyiddwa. Lwaki bamukwata in the first place? Mwali mu mulanga bwemage. Mwali mwagala kumuswaza. Ddala mwali mulanga buli yake na bukenuzi. Oba byali birala. Muve munnyonnyola ensi. Lwaki Anita Amongo yakwatibwa. N'aswazibwa bw'atyo. Takyana wadde kitiibwa. Ensi yonna emuŋoola. Lwaki yaswazibwa? Ate nga manyi mugenda kumuta. Amazima ge gali luddawa. Mutubulire ansa entuufu. Lwaki Anita Amongo yakwatibwa. Politics oba birala. Oba batidde nti abadiso bagenda kukukyawa. Abaganda nga bakukyawa toliiwo. Ebintu bino bannayisa tubijjemu national issues. Nsonga za ggwanga. So tuzijjemu feeling. Kyanga omukyala mulyake mukenuzi agende mu mateeka. Jeno kale Kayihura yagenda mu mateeka ne gamulamula. Nolyoka omusonyiwa. Sajja yagerako mu nkomyo. Omukulu Tumukunde yagenda mu mateeka ne gamulamula. Yagenda mu nkomyo n'omwana omusonyiwa luvannyuma. Banja bagenze mu mateeka ne gabalamula. Ate nga abantu bakulusegere. Watu nali exceptional. Bali muteekako bibadde byabwerere. Bibadde bukuusa. Bali mu musiiganziro kumukyayansi. Ebibuuzo bingi ansa ntono. Tusaba kuddibwamu. Naye lwabwe kibanga kiganage mazima kye kikoleddwa utawulira bulaka n'obukenuzi awe lukomye. Kiddwa Bukedeya, Ntinda, simanya eno Kigo, Nakasero, gonna amaje ne withdrawing ne gavaawo. Ne waddawo poliisi na enkumi sijute ya bulijjo. Era byakanyizibwako mu lutuulu olwo. Anita Amongo talina kuba nti agenda ne mu makooti bamuteeka kumulamula. Abula president amusonyiwe. Pardon eberenga ekyokubiri kyokusatu adizibe motoka ze zonna ezakwatibwa. Era mwana wattu blackout yeggulu. Blackout ye mbu. Motoka zabadde zidizibwa AAA. Wachi bajeka musanze tebagala motoka tebagala. Namawuli muvembo mpwate bintu bineeno. Social media ebikwate mulikodinga n'obusimi bwammwe. Motoka zazzeeyo mu kimpukumpu mbu. Naye ne Glory Mungu naku olwokusatu n'omukusajja gwe nasanga omwagizi wa AAA nangamba tariki motoka zaffe zikomawo nanga kugambi gwe kake motoka zaffe zikomawo saawa yonna kati bingatagatta ebyo musajja byeyaŋŋamba oli namuleke nfune essaawa zineeno ngatagala ndaba nga bigatta naddako ne Twitter ey'omukulu Daudi Kabanda mwagirabye ng'ayombagamba nedda kikafuuka okumanda abantu bakwatibwa nga mu bulyake mbukenuzi ne basonyiibwa abantu bagenda eruzira nga Nanduutu abantu bagende mu mateeka gabalamule. Pulezidenti wange omulungi